Kale nyongera kubaaniriza okuba nti muli ku Bukedde TV 1 era nti mukalidde mulaba agataliiko nfuufu olunaku olwaleero tutandise okusiiba banafe abayisiraamu batandise ekisiibo ekitukuvu weewaawo naffe ab'enzikiriza ez'enjawulo tutandise ekisiibo eky'ennaku 40 era njagala nkibaagalize mu kitambule bulungi tuze nagataliiko nfuufu nze Ssanyu Robina Mweruka ndina emmebo mulungi kkiriza tutandike n'ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero. Ebikulu mugataliiko nfuufu. Omulenzi Ssemaka gwe yasse olw'okuba omuwala ekimuli kya Valentine Aziikiddwa. Bazaddebe basaba Bwenkanya. Kakati ndi wa NRM. Abadde amyuka Pulezidenti wa FDC mu Buganda Yusufu Nsibambi yeegasse ku NRM mu butongole. Ababaka bakubaganya empawa. Lwaki abatakikola? Sirowooza nti ekyokwegatta obegasse ku NRM kimalawo obuzibu obwo. Ekisibo kitandise olwaleero bannaddiini balabudde abakkiriza ku nneeyisa. Era kadusubire ndi mbudde w'ekisibo kino tujja kubeera batereevu tejja kubeera kubba. Omulabirizi bbanja atabuse n'abazadde lwa headmaster eyagobeddwa. Yabasakidde ebizimbe okuva mu balokole. Babagamba tewali wadde na kikumi kye balina. Kati obuyambi obuze lwaki babeera batufiiriza nga ffe abatuuze. Kale mwebale nnyo kukkalira katandike agataliiko nfuufu. Tutandise n'omuyizi Eyattiddwa Ssemaka olw'okutwalira muwala we Ekimuli ekya Valentine ono Aziikiddwa. Bazaddebe ne basaba ab'obuyinza bafune obwenkanya mu mbeera eno ku ssomero gy'abadde asomera nabo bamukungubagidde era ne basaba kyekimu ab'obuyinza bayambeko okuzuula Ssemaka ono eyakoze ettemu lino. Ensonga z'omwezi w'essomero lya Hillside SS Matuga Eyattiddwa Olw'Omuwala zikyalanda nga leero tusobodde okunoonya ku basomesa be okwongera okubaako n'ensonga ze batangaaza nga bano bagambye ng'abasomesa babadde bakimanyi nti abantu bano balimu engeri gye beeyagalamu. Omuyizi Martin Bukenya Male yabadde ku lunaku lwa Valentine nga yattiddwa omutuuze Abatirumu yamusanze ng'aleetedde muwala we akamuli ka Valentine nga kitegerekese nti bwe yabasanze yamukubye bubi nnyo. Kwe kugambibwa nti kwava ku kutwala kamuli kukatwalira muwala bazadde b'omuwala ne bamusanga ekyamutuusibwako okumukuba kyamuviirako okufa. Direkita w'essomero lino Bashir Kayonga agambye nti omugenzi babadde bakamufuna okumala omwaka gumu ng'okuttibwa yabaleeta n'abakudda ku ssomero. Tubadde naye omwaka gumu twamufuna okuva Kawanda Secondary School najja wano for HSC abadde agenda mu siniya ya 6. Kyamukisa mubi kino kyatuuseewo nga tannaba kudda yabadde akyali waabwe mu holiday gye yavudde n'agenda ndowooza n'akyalira omuwala ffe gwe tutamanyi naye Martin yabadde muyizi waffe. Kayonga era agambye nti omuntu yabadde Bwenkanya nga singa yabadde ayagala kuwa kibonerezo bonna bandibadde bafuna ekibonerezo kyekimu. Kyakoze bubi nnyo taata kye yakoze kubanga ndowooza nti tewabaddewo fair judgment ye yasse owa munne owe n'asigala. Senga abaana bano oba oliawo bw'aba yabadde ayagala kuwa kibonerezo bwe kityo bombi kyabadde kibasaana. Ono agambye nti omugenzi nga yakufuna obuzibu baamukubira essimu n'okumuduusa mu ddwaliro wabula mu kutuukawo yasanga amaze okufa nga ne lumu yebinyise edda mu nsuwa. Bankubidde essimu ng'omwana ono afunye obuzibu kyamukisa mubi nagenza otuukawo nga sikyasobola kutaasa bulamu bwa mwana ono Martin ng'amaze okufa naye nga omukulu lumu eyasse ng'amaze okudduka. Asabye abazadde okuwa abaana baabwe obudde kubanga omuwala abadde abeerawo yekka waka ne bato be. Nsaba abayizi bonna mu ggwanga gye bali babeere nga bafokasinga ku ekyo ekiba kyabatwala ku ssomero okwewala ebizibu by'oyinza okuleka emabega n'obirekera famire yo n'obirekera abazadde. Mpulira ennaku ku mutima kubanga maama Martin ye mwana yekka
gwe yabadde alina omulenzi bw'ati. Faith nga naye musomesa agambye nti Martin abadde mwana wa mpisa nga badde bamusuubira mu birungi byereere. Martin, I can say he was a good student. He was our dorm captain and he was performing very well in the dormitory. Discipline-wise, he was okay. Kubanga singa azazaala omwana oyo omulenzi kubanze nina baana balenzi bennina omuntu ngadde ate okumana kati oyo omwana we yamutaddeko ekisira nkigenda mutambirako emyaka gye gyonna kubanga jjukira akatambi ako kagenda kutambula nga bw'okiwulira. Nyina wa mugenzi nga ye Mewuda Nakiyemba ku lukumu lwa simu agambye nti abale tamanyi nti mutabani we ayagala omuwala kubanga abadde amukubira essimu nga bali bonna naye teboogera bigambo bya mukwano. Naye ng'omuwala yakubanga nnyo essimu nnyo nnyo. Abaana basoma bonna omwana omulala omuwala era naye banne bamukubira. Era mulungi myaka 18 ate n'omuwala bagamba nti wa myaka gye boogera ku muwala si gye mituufu olw'ensonga omuwala wa siniya 4 waliwo omwana wa siniya 4 w'emyaka egyo. Agambye nti lumu bamusuubira kubeera mu disitulikiti y'eggulu gy'akolera kubanga n'abaana yali yabaleka mu nnyumba. Omwami ekigambibwa atunda ngatto abadde akolera ggulu. Atunda ngatto akolera ggulu tegeeza amusuubira okuba nti yadduse ggulu. Kyokka kigambibwa okuba nti lumu yakubye omuyizi n'amutta olw'omuwala naye nnyina w'omuwala ono yamufuna wa myaka 13. Kyamazima yakoze ebyokutta omwana wa munne. Bulijjo ebyo abantu babikola naye muzadde kati wuyo bagamba maama we yamuwasa wa myaka 13 maama w'omwana oyo n'amuzaalamu mwana munne. Kati oba omwana yakoze ekyo kyadde akoze ekibi naye yabikola. Oli n'akugamba nti nze nayagala omuwala ono omuwala n'agamba nti nali mu siniya 3 omulenzi n'agamba nze nali mu siniya 5 naye ne babeerawo ne bakula ne batambuza obulamu n'obasanga nga bagaggawadde bazadde abaana baabwe naye omusajja n'alyoka adda feera kintu ekyo kyatunyizizza nnyo. Bwenkanya aziikiddwa ku bijja bya bajjajjaabe ekinoni lwengo Wasabeka Senta Kagere yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa era aguwa ekiwummulo eky'emirembe. Ate abadde munnakibiina ekya FDC era nga yakiikirira abalonzi mu ssaza ery'Amawokota South Yusufu Nsibambi amaze n'asalira ddala eddiiro ne yeesogga ekibiina kya NRM. Ono ayanjuddwa ku kitebe ky'ekibiina ekya Ddondo mu bujjuvu era n'ategeeza nti tamanyiyo pulezidenti mulala yenna mulungi okuggyako pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Omumyuka akulira ekibiina ky'FDC mu Buganda munnabateeka Yusufu Nsibambi yasaze eddiiro mu butongole okuva mu kibiina ky'FDC ne yeesogga ekibiina ky'NRM bw'atu n'aweera okuleeta banne abalala 150 abasigaddeyo. Nsibambi okwesogga NRM awerekeddwako sipiika wa paalamenti Anita Amongo ng'era amwanjudde eri abakulu ku kitebe ky'ekibiina ekya Ddondo abakulembeddwa mu ssaabawandiisi w'ekibiina kino Richard Dodong era n'asaba bamwanirize. I have today brought Honorable Council Sibambi, Senior Council officially today, the 18th of February, joined NRM as a party. Nsibambi awadde ensonga ezimuviiriddeko okuva mu FDC okuyingira NRM nga zino kuliko okubeera nti azaasinkana Pulezidenti Museveni emirundi ekati egisoba 5 era ng'emirundi gino gyonna yakizuula nti Pulezidenti Museveni muntu mulungi nnyo akolaganika naye nga kwe kusala wamu egatteko mu lugendo lwe olusigaddeyo olw'ebyobufuzi. Bwe twogedde ne ndaba nti Museveni gwe nali manyi si ye Museveni oli yennyini ng'omuntu awuliriza alina think tank yeebuuza ekitali eno waffe twegulumiza bwegulumiza. Nsibambi annyonnyodde nti ebbanga lyamaze ku ludda olwabula gavumenti balowoozanga nti ebyobufuzi byakusika mu kuwa na kulwanagana era babadde nnyo mu kwegugunga naye tewali kikyuse okujjako okuleka amaka amangi maziga olw'abantu baabwe okukwatibwa ne batekebwa mu makomera. Nga tulowooza tusobola giterereza mu gye bayita defiance oba okuguguba. Tukikoze ne tukikola emyaka n'emyaka ng'ate tewali kiguba okujjako okuleeta obwegugungo obuleese amaka mangi nga gakaaba.
asabye bannayuganda bakitegeere nti bo abasaze eddiiro ne beesoga NRM bakizudde nti ku ludda olwabula gavumenti teri mulamwa okujjako okuteeka abantu ku mbiranye n'ebyobufuzi ebya fitina so nga ate ye General Museveni awuliriza nnyo ate nga mukugu eyeebuuza. Nsaba bannayuganda mututegeere ffe abasaze eddiiro nga bwe mukiyita ne tujjamu NRM tukkiriza nti eri tewaliyo waaka okujjako okuteeka abantu mu mbiranye ne politics ebyo byobufuzi ebyefitina n'enkuubiiro. Nzize wano ku kitebe okubabuulira mu kamera nti kakati ndi wa NRM, si wa NRM nti noonye byakulya bwe bajja ebiri tewali mutawaana kubanga ndi munnayuganda, naye ekisinga obukulu bwe buweereza naye si kulya. Ffe twakola dda. Nsibambi ono era ategeeza nti ayagala okuggyawo obulimba bw'abooludda olwabula gavumenti naddala ebyobufuzi eby'okukyamuukirira abantu bakitegeere nti tebalina kye bayinza kukyusa okuggyako babeere bagezi beegatte ku kibiina ky'NRM basobole okuwaayo ebirowoozo byabwe eby'enkyukakyuka ze baagala. Kakati oli buno akakaaga yabuggyewa naye ogamba oli ndaga akakaaga gye wabugattire gwe wali okola ki baagobawo ejentiwo. Kakati ebyo byonna bye twagala okukakkanya nti akusinga akubya gwaki okujjako tugenda batwala mbasawo baganda tetulina kyeyinza kukyusa okujjako okwegatta ne gavumenti ne tugirabula ebikyamu ebikola nga wooli. Atendereza Sipiika Mmongo okuba nti yamulaze ekkubo ettuufu n'annyonnyola nti okuva yava mu FDC ekibiina kyagwa era nti kiri bubi nnyo naddala mu byensimbi olw'ensonga nti ssente ezidduka nnyo emirimu ezisinga obungi. Mmongo yasakanga nga yeeyambisa obukodyo n'amagezi ebyenjawulo era bino bye bimu ku byesikiriza Nsibambi okwegatta ku ttiimu empanguzi y'NRM. Mmongo kati gy'aweereza. The Right Honourable Speaker talked to me and said, Yusuf, you are now 61 years. What have you achieved? I got to know when the electorate said, no, we are tired of this kind of politics. And I'm ready, Right Honourable Speaker, and the SG to be given any task to serve our people. Sipiika Mmongo ateranga emumyuka wa ssentebe w'NRM ow'okubiri omukyala ng'ali wamu ne Ssaabawandiisi Todongo bagenze mu maaso ne bakwasa Nsibambi manifesto y'ekibiina ne bamwaniriza olw'okulaba ekitangaala era ne bamutegeeza nti NRM kibiina kya mirembe nnyo era omuntu gye yeetaayiza obulungi awatali wadde okusosola. And it is a good home when you have visitors. If you have something good in a home, that's when people come to a home. Comrade Nsibambi, we honorably welcome you to the party. Definitely NRM is not like FDC. There are certain things we do different from FDC, and I'm sure you'll feel comfort in NRM. Todongo agasseeko nti baagala Nsibambi akkirizibwe aveewo ne mu lusirika lw'ababaka b'NRM olugenda okuyindira ekyankwanzi mu bbanga eritali lyewala. Very soon we are going to have a retreat of members of parliament, and I'll request the Right Honourable Speaker to allow us invite you to come and attend this retreat and to pick leaf of what we do and how we plan for government. Robina Nantale yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Ate bo abooludda oluwabula gavumenti bakubaganya empawa ku ky'omumyuka owa President wa FDC mu Buganda Yusuf Nsibambi okusala eddiiro ne yeegatta ku kibiina ekya NRM. President wa FDC Engineer Patrick Oboy Amuriat amwagaliza birungi byereere gy'alaze. Ensonga z'omubaka w'Amakuta South Yusuf Nsibambi era abadde omumyuka President wa FDC mu Buganda ziri sibani yafuze ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakubaganya empawa mu kuwayamu ne President wa FDC Engineer Patrick Oboy Amuriat ategeeza nti ogenda kwa Nsibambi mu NRM tekubewunyisiza kuba batandika okumulabira ku bikolwa bye mwaka oguwedde wadde nga amaze emyaka nga wakanya enteekateeka ez'NRM. And therefore, in that respect, it comes as a surprise to us members of the FDC, leadership of the FDC, Yusuf Nsibambi, could wear the most yellow attire today and cross into the NRM. Kyokka mwewuunyiza okujubisa nti ekibiina kya FDC kyali kyagwadda kasita Sipiika Anita Mmongo kyekivaamu kuba yali akisakira ensembe. Which is very, very unfortunate of a person of the caliber of Yusuf Nsibambi.
amuli ati ategeeza nti okusala kwansi babyo okugenda mu NRM tebakugana kwekulikwa na bibiina alaba agenda. And all that we can say as the FDC is that leaders come into the FDC, we welcome them, they leave the FDC, and we always wish them well wherever they have gone. Kyokka ategeeza nti tibadde kondedde ne Nsibambi okusala eddiiro. Yusuf Sibambi is going to affect the organization to a certain extent, but not to the extent that it will collapse. Bw'ati Alonzo Mbako omukyala w'Essoloti Anadeke mu kifo ky'obwannampala bw'FDC mu palamenti okudda mu kifo Nsibambi kyabaddemu mu ekyo ssentebe w'FDC Nakawa Moses Mugisha Okero olufunyamu olyendi Sibambi yeegasse ku NRM n'awaga ategeeza nti Sibambi bobonye olw'ensonga nti abadde abaliira munda. Era ayambyeko ne chairman of one party abadde agenda esawa yonna ne party ne ttiimu badde bagenda kubayita mu komiti okubabuulizaako. So muluma gwanguyize n'atamu n'agenda. Ate omuwandiisi w'FDC mu Kampala Juma Kankwasa agambye nti okuva Nsibambi lwamukuba akalulu abaliira kyategeerekeka. Ffe tukugamba wapapye n'ogenda kubanga omutima gwo gwabadde si mumativu ku byobadde ofuna wabadde si mumativu kyova olaba wasazeewo n'odduka mbukuba bakuwangudde akalulu abantu babawangula buli lunaku. Mu ekituwayiza munawo ka palamenti abuludde oluvugagamente Nsibambi ne bamwagaliza birungi wabula ne bamujjukiza nti ensonga eziri mabuludda oluvuganyizza abadde alwanira tezivuddeewo wadde ebyenga omuntu biteredde. Yagenze tumwagaliza birungi naye ekyalina okumanya nti ebizibu bya bannayuganda tebivuddeewo. Ebyo bisobola okuvaawo ng'omuntu naye ebizibu by'eggwanga byo bisigaddewo. Nze nnumwa buli lwe tufiirwa abamu ku bannaffe ku balwanyi bannaffe ne bagenda naddala nga tetutegedde ensi. Ye Nampala Oludde oluvuga mu palamenti John Babs Nabishi yeewuunyiza Nsibambi abadde mu nteekateeka ez'okuteeka okuwuliziganya wakati wa oluvuga nti gavumenti ate okusala eddiiro n'abasuulawo. Naye kati laba ababadde bamuwuliriza n'ababadde bamugoberera abali mu opposition bajja kumuvaako, tajja kusigaza n'omu olw'okuba bajja kulowooza nti ono abadde atukulembera kumbe. Ate akulira ekibiina kya Democratic Front era omubaka wa Nnyina omukungu Mathias Mpuuga Nsamba ategeeza nti wadde ng'okusala kwa Nsibambi akuwa ekitiibwa naye tekigenda kumala obizibu eby'eggwanga buludde olwa gavumenti bye balwanako. Katumwagalize birungi olugendo lwatandise. Sirowooza nti ekyokwegatta obegassi ku NRM kimalawo obuzibu obwo. Kisobola okuba nga kimalawo obuzibu obw'obuntu n'obw'omuntu omu naye tikisobola kumalawo ebizibu bye twogerako nga abaagala enkyukakyuka. Bw'ababaka ba NRM Nsibambi bamwaniriza musanyu. Ekyakoze kikolebwa kasita abeera ng'eno gy'abadde alaba nga takyasobola kuweererezaayo nga nabo bennyini baali nabo tebamukkiririzaamu ate ng'eno alina by'asobola okuweererezaayo lwaki aba takikola. Fred Kajobe ne Ernest Kyaze bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Kale ate abatuuze b'oku kyalo Kabaale mu Masuuliita kibaweddeko ab'obulabirizi obw'ennamirembe bwe bagobye omukulu w'essomero nga bamugamba nti yasasse ensimbi okuva mu balokole ne batereeza essomero lya gavumenti. Kino kitabudde abatuuze ne beekalakaasa nga bagamba nti omukulu w'essomero talina gy'alaga. Abatuuze ku kyalo Kabaale Masuuliita muwagize okutabuka kiddiiri okufuna amawulire ng'omukulu w'essomero lya Kabaale Primary School kya Osigolo bwagobedde olukiiko lw'obulabizi bw'ennamirembe lw'okulemeddwa omulabirizi Moses Banja obutadde mukkiriza mu ssomero lya Bukristaayo lyonna nga bamulanga okufuna obuyambi okuva mu balokole baddabiriza ebizimbe n'okuzimba ebipya. Abatuuze bagamba nti essomero limaze ebbanga ebizimbe byabikukkako amabaati ng'ate nga n'ebimu byagwa ng'abaana basomera miti okutuusa lwe beekubira endulu mu mawulire wano we waavire abazira kisaabalokole aba Jesus Christ of Later the Saints bakwatagana n'abakulu b'essomero okubayambako. Omusajja n'alaajana n'afuna ebizimbe ku mikwano gye n'abireeta ate tebawandiiseeko nti kyaki baba bagenda bisuula mu kubanga kyaki ejja kukola ki mbu kyaki efiirwa. Masita waffe ono Charles Lugololi n'atufunirayo abagezi b'obuyambi abasobola okuzimbira ebizimbe ebyo naye ekizimbe kye twasanze omukyusa.
abatuuze abali ku lukiiko lw'essomero bakulumidde omulabirizi bbanja obutaagaliza abaana baabwe kusomera ku walungi kuba bo ng'abazadde baludde nga balajja n'okulembera essomero wabula nga bategeeza kimu tewali ssente zakuliddaabiriza so nga ne disitulikiti baatuukayo ne batafuna buyambi kubanga ne ku bulabirizi yagendayo n'abagamba abaana essomero ligudde baba bagamba tewali wadde na kikumi kye balina kati obuyambi obuze lwaki babeera batufiiriza nga fe abatuuze empewo yatukuba nitugenda nitukubira enduulu wa Namirembe baagana tuyamba ebizimbe ebyo tebigudde mulundi gumu naye omwami oyo yeewaddeyo twakubako omulanga nga boogulidde ne tukubirako Namirembe abebakusa ku disitulikiti basooka okujja ne balaba ebizimbe nga bigudde abamawulire ne babikwata bulungi Namirembe teyafaayo kujjayo kulaba nti ekizimbe bino ebigudde tukoze tutya naye atuleetera ab'emikwano ne batusakira ne batuzimbira ebizimbe bino kati babadde bateekateeka okuzimbira ne staff quarters kubanga senga tufunye ennyumba ennungi ez'omulembe nga ziri wano essomero libadde ligenda kulabika bulungi. Ekituluma kwe kuba nti ateekeddwako nga bwe tubiwulidde nga Namirembe mutaddeko n'ekibaluwa nti yo emugobye ne mu masomero ga Church of Uganda. Ddala omuntu ng'omukulisitaayo akola ku lwa Katonda n'otayagaliza ate bantu kubanga bafuna ku lwa Katonda. Bino byakagwa emirundi ebiri. Headmaster ono yatuyita seyakola ku lulwe yekka. Yatuyita n'atutegeeza n'aleeta n'abo ku disitulikiti nti tujafunye obuyambi mujje mubeewo nga batuzimbira ebizimbe bo bagaba buyambi. Joseph Kinya amyuka ssentebe w'ekyalo Kabala agambye nti kya Bwenkanya omulabirizi bbanja okusalawo okugoba mu kulusi n'okulagira ebizimbe bimenyebere olw'okuba abalokole bye babizimbye. Naye oluvannyuma lw'okuba nti atusakidde tetumanyi lwaki Namirembe yafunye ate okuwulira oba omutima omubi okugamba nti ate abalokole baba batya nga be bayambyeko kuzimba. Abatuuze bakugenda kusubira nga bakutte ebipande bagamba nti abalokole nabo bantu okuvayo okudduukirira essomero. Abalokole be balizimbye balitutte wano ne bibeerawo kyaki tetuzimbirawo kizimbe n'ekimu. Gye Mudande Ssemulango akulira olukiiko lw'abazadde ategeeza nti ab'e Namirembe badde bamanyi bulungi buli kimu ekigenda mu maaso era nga disitulikiti bagitegeezaako. Nze nga wa wansi Reverand bwe mulabako ne ndaba ne ku mubuulizi manya tuli mu mikono miki ntuufu era nkakasa nti Namirembe tumanyi bulungi. Ono ku lw'abazadde asiba omulabirizi bbanja Lugolo byasooke amalirize omulimu gwe. Kuba nti bamusiga nsimbi bano abatusigamu ensi abatuseemu ensimbi ebizimbe bino ye abatusakira twe twagala omulimu gwe yatandika bamuwakadde asooke agumalirize. Omukadde Yuri Nakitende yawaayo ettaka lino okuzimbako ekkanisa n'essomero yasiba ab'e Namirembe bakakanye ku bukambi obula bukwatagane nabo bawadde obuyambi. Nze nagabawo awo era babayiikiriza bwereere nga wendi. Essomero bwe bajja kuzimba ennyumba ezo naliwo nensanyuka nnyo neŋŋaayo ennyumba kibyaga zibumbulula kaakati bazizaawo nnungi kikale. Omulabizi Moses Bbanja butumutuukidde ku ofiisi aganya okulabikira mu kamera zaffe ategeeza n'ekituufu omukulu w'essomero bamugobye olw'okufuna abalokole okuddabiza ebizimbe n'ategeeza bagenda okumenya ebizimbe bye bazimbyewo. Kyokka yakulira ebyenjigiriza mu Supreme Nanyanza ategeeza nti omukulu w'essomero bamukyusiza mu nkola entuufu wabula amwebaziza ebirungi byakoledde essomero omuli n'okulisakira. Ategeeza nti bamututte mu ssomero eddala ly'akatiti Magogo mu ggombolola kiri oluvannyuma lw'okulimagana ne bakama be. Okuba nti takwataganye na kyaki mu mbeera kyaki mwetambulira kyekyo lwaki yalina okuva mu ssomero eryo agenda akole mu ssomero eddala ate n'emyaka gy'asaavinze mu ssomero eryo era mu mateeka aba avunaanyizibwa okutambulamu n'ava mu ssomero eryo agenda. Kyokka Nanyanza ategeeza nti basobola kumenya ebizimbe bino nga bina bino bye beesomye. Tetulina bizimbe eri yali donation eyamuweebwa era tugyebaza okuba nti yamuweebwa era tetusobola kumenyawo bizimbe. William Mutyaba yakusakidde Gwen ku Bukedde TV. Kale n'emboozi eyo kati omulimu katono ky'ekitundu kyaffe ekisoose ekyakataliiko nfuufu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri mulimu gano. Linda Namirembe teyafaayo kujjayo. Omulabirizi bbanja atabuse n'abazadde lwa headmaster eyagobeddwa yabasakidde ebizimbe okuva mu balokole. Baba bagamba tewali wadde na kikumi kye balina kati obuyambi obuze lwaki babeera batufiiriza
z'amasanyalaze mu China eya BYD ekoze chaja y'emmotoka z'amasanyalaze y'omulembe gye batuumye Super E platform. Muno bazimbiddemu lithium iron phosphate blade battery technology owawaggulu ng'asobola okucharginga emmotoka ku speed etuuka ku kilowatt 1000. Abakugu bagituumye ultra fast charging device kubanga mu dakiika 5 ebimaze okucharginga battery y'emmotoka ng'esobola ogitambuza olugendo lw'enkanankana ne kilomita 470 oba miles 292. Kino bakikoze okugonjoola obuzibu obubaddewo ng'emmotoka zibadde zitwala akabanga akawerako okucharginga, naye ne tekinologiya ono omupya egenda okumalawo charging anxiety ebaddewo, kyakusikiriza nnyo abantu okozesa emmotoka z'amasanyalaze. Super E platform ekozesa 10C charging multiplier ekyasinza amaanyi mu nsi yonna, nga battery ebika ebiri ku katale ensanyi zino byonna bijjulira mu dakiika 6 zokka. Bagitongoleza ku kitebe kya BYD e Shenzhen. Aba BYD bakakasizza okuzimba ultra fast charging station 4,000 okwetoolola China nga zirina obusobozi okukola ne tekinologiya omupya mu mmotoka z'amasanyalaze. Super E platform ekubisaamu emirundi 2 charging system eya peak power V4 supercharger eyakolebwa Telesa ebadde ekyasinze okucharginga amangu ku speed eya waggulu mu Bungereza. Science ne tekinologiya Kalemba kulisayo nnyo mukumulamu okwo katuyongereyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu. Enteekateeka z'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja zitongozeddwa ku mulamu gwongera okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Zino zitongozeddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'onaakutidde abantu okwekebeza buli omu okusobola okumanya bw'ayimiridde. Obwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga butongoza enteekateeka z'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka omwaka 2026. Enteekateeka bazitongoleza mu bimuli bya Bulange ku mulamu gw'okulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya. Obwakabaka bwegaddwako ebitongole ku Vision Group, Eyattiddwa Uganda Ayande Bank, Uganda Aids Commission nga bonna basiimiddwako ebifube gwe bakola buli mwaka n'asaba Buganda okuwagira bannamikago. Sosowaza Airtel tubadde nabo okubirodola mu ntandikwa. Uganda AIDS Commission batwadde n'obukadde 3. UNAIDS aba New Vision Michael Sebowa awandiika omuko n'olwalero mweguli musome Bukedde mulabe amagezi g'abawa. Kale omuntu ategeera Kabaka gwe njagala mbeere ku lusegere nga bano bannamikago. Katikkiro akubiriza abantu okugubirira amawulire gonna akwata akawuka kaleeta mukenenya okutuukiriza ebiruubirirwa bya Ssaabasajja Kabaka. Mbakuutira mutambuze amawulire agakwata ku mukenenya, kubanga okumanya ebikwata ku mukenenya kyekyokulwanyisa ekisinga obukulu mu kumugoba wano. Azira abantu okwekebeza akawuka kisobese abantu okwekuuma nga balamu. Bw'aba muwalawo, bw'aba mwannyoko, bw'aba maamawo, abasajja tubakuutira lowooza ku bintu ebyo. Bw'aba omwana abasajja nga twagala abaana baffe ab'obuwala, kirowoozeeko gende bakukebere. Akubiriza n'abantu okugenda mu bifo awana bawateekudde emijozi bagigule ku mitwalo 2.5. Mujje mugule obujozi ng'obudde bukyali. Abanajja ne bagamba njagala obujozi 15,000 ngenda butunda eyo mu wino nga bakendeerezaako. Ssente w'enteekateeka zino era nga mmyuka wa Katikkiro asooka Profesa Twaka Awaase yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okwolesebwa n'assaawo emisinde gino okulwanyisa endwadde ez'enjawulo mu bantu be nga guno mulundi gwa 13. Twebaza Ssaabasajja Kabaka eyakiraba nti kituufu okubanga nayo ku mazaalibwa ge abantu be bonna beefumiitirizenga ku ngeri ya bannaabwe babeeramu mu ngeri y'ebyobulamu. Azira abantu okujjubira emisinde gino nabo nga abategesi ne beeyama okukola ekisingayo. Tutambuza ensonga eno, tweyama okutuukiriza ngera tubadde tukikola emirembe n'emirembe. Amiina. Olw'emikisa kyakulya Magic Brands yeebazizza ebitongole ebyenjawulo okutambuliramu nabo nannyina we batuuse mu kyanga enteekateeka eno etandika. It's been quite a journey. We've had fistula. It's demystified and we all know the cause and how it can be treated. We embarked on sickle cells for the next set of 3 years. The last 6 years have been a focus on HIV/AIDS.
Ssente wa Uganda AIDS Commission Dr. Kanoluth Senyonyi yebaza Ssaabasajja Kabaka olw'omuntu mu kaweefube okulwanyisa Mukenenya ng'eyo alubiraga nti abakwati b'obulwadde bakendedde era ng'esita bagenda kulisa ku baana abazaalibwa n'akawuka. By December 2024, Uganda registered 4,700 new infections among babies. Those numbers are unacceptably high, and therefore our focus this year is on ending those new infections among the newborn babies. Ku Vision Group omukungu wa Bukedde Michael Mukasasebwa yeyanza bene olw'omukisa gwe yatuuka okwegatta ku kaweefube ono. Enkola eno yatangizibwa Ssaabasajja emyaka 13 emabega era nga tuzze tutambula nayo ffe nga Bukedde ffe nga Vision Group era tujyenyumirizaamu okulaba ng'abantu babeera n'obulamu obweyagaza. Abavugiriza abalala kuli Airtel ekulirwa Sono Seumendwa ne IM Bank ekulirwa Samo Ntulme beyamye okutwala mu maaso enteekateeka ya beene. We gathered here to make a promise that is the next generation will live longer, healthier and even stronger. I&M Bank ezze ebbanga eddene myaka egiyise nga yeetaba mu misinde gino. Tulabira ddala nti kikulu nnyo okulaba nti tuyambako tubaako ettofaali lye tuteekako okulaba nti tugoba Mukenenya. Emisinde gy'amazaalibwa ga beene gyakubeerawo nga 12 omwezi ogwokuna. Ronald Kakooza ne Jesse Balagadde bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Ate Ssaabasumba Paul Ssemwogerere akulembedde mu mmisa ey'okusiiga evvu ku Lutikko e Lubaga ng'Abakristu batandika ekisiibo kyabwe eky'ennaku 40 yennyamidde olw'ebikolwa eby'ettemu n'asaba abantu okweddako kw'ebyo bye bakola. Lutikko y'e Lubaga ekubyeko n'eboga nga Abakristo okuva mu Siza bakuŋŋaanye mu mmisa y'okusiiga evvu nga batandika ekisiibo eky'ennaku 40. Ekulimirwa mu Ssaabasumba Paul Ssemwogerere ng'ali wakwana mukulu wa Lutikko Father Kirizimanja n'abaweereza abalala. Ssaabasumba Ssemwogerere ayozayoza Abakristo olw'okutuuka mu kisiibo kyagambye n'ekiseera kya kulwanyisa ebikolwa ebya Sitaani. Ffenna abakkiriza ku luno tuli mu budde bwa kisiibo bwakudda eri Omukama. Era kadusubire ndi mu budde bw'ekisiibo kino tujja kubeera batereevu, tejja kubeera kubba. Alambudde ku biina okulibwa mu kisiibo muli okudda eri Katonda okuyamba abali mu bwetaavu n'okutabagana olw'okuba ekisiibo kituukidde mu kita kimu n'eky'Abasiraamu agambye nti kabonero ak'okulwanyisa ebikolwa ebitaliiwa bakatonda n'okusabira eggwanga. Eddiini yaffe gye tusoma mu makanisa, mu ekereziya, mu mizigiti buli ssaawa bweziti terabikira nnyo mu bye tukola. Nakyo tukyefumitirizeeko. Lwaki tujjuza kereziya, lwaki tujjuza emizigiti, lwaki tweyisita Abakristu. Ne Father Mayanja ayozaza Abakristu bonna okutuuka mu kisiibo nebaza Ssaabasumba okubalambika obulungi. I know with such a strong message we are going to walk with Jesus up to Easter season. Thank you so much, your grace. Ssaabasumba akulidde mu kusiiga evvu ng'atandikidde ku basaserdoti amu ku Bakristu betwogedde ku lw'abalaze nnyo olw'okutuuka mu kisiibo. Empagi ezimu ezikola ekisiibo mulimu okusiiba n'okuwaayo eri abanaku. Like for us, the Archbishop has said that we should give charity. N'Abakristu basabidde okweyamisa obudde bw'ekisiibo okwejjukanya ku birungi Omukama by'abakolera. Byogera Reverend Dr. Stephen Semaganda bwana mukulu w'ekigo ky'e Nansana abadde akulira emmisa y'okusiiga evvu ku kitebe kya Forum Stadium mu Kampala. Azira Abakristo okwesa obudde bw'akalema okwekuba mu ttooki abalongoosa enkolagana yaabwe n'abantu bewangala nabo. Era n'ennyonta empya eya Eucharistia. R ngiyita R cubed. Repent oba repaint. Bw'osanga ekisenge ekigubye kikizeeko omukono. Naye kati ebisenge bye twogerako bye by'emitima gyaffe tubizeeko omukono binyirire. Reconciliation. Oyina banno bwe wakyanga wagana nabo
bwe budde mukole ki mutabagane abasibe batakoma kya kusiba kyokka wabula bakola ebikola ebyekiso okwegayirira okusoma vanjiri n'okwejjusa mayiko mukasasebo omukanya olutuula Bukedde era nga yisa abakristo Vision Group asabye abakristo okweyambisa obudde bwa kalema okukola ebikola ebyekisa. Buli muntu gyali yandibadde yatwala kiseera kino nti kiseera kikulu nnyo, kiseera kya kwezza bujja, kiseera kya kunyweza nkolagana yaffe ne Mukama Katonda waffe. Bwekutibagana mumizinga bisse nga abakristo basabiddwa okwesa ekiseera kino ekyekisiibo okwezza obujja. Obubaka bw'oludda Father Martin Naluswa bw'abadde akulenda omisi y'okusiiga evvo mu Kereziya y'Ebumanje. Father Naluswa akutte abadde okusabira emirimu ggwanga n'okusabira bannaabwe. Siiba mu nnaku zino 40 nyaffe Eklesiya atukoowoola okusiiba, tusiibe nga tutaddemu essaala, tusiibe olw'abannaffe abalina obulamu obusoomooza, tusiibe olw'okusaba emirembe mu nsi. Aladisi w'Ekalangala Fred Badde aliko obubaka bw'abadde abakkiriza mu kisiibo. Ekiseera tukyeyambise okusonyiwagana, okwezza obujja n'okusobola okukwatira ewamu, okutwala obulamu bwaffe, ebitundu byaffe, ebyalo byaffe mu maaso n'okulwanirira emirembe mu kitundu kyaffe. Nkubiriza abantu bonna okwenenya wadde eri Mukama